omwaka guno City Sites Limited mukusobozesa okutuuka ku kirooto kyo ekwanjulira omuzigo Ntayi Plus. Mu muzigo Ntayi Plus buli kakadde k'oseving okufuna ettaka kakuwa amagoba ga mitwalo 24 gye mitwalo 2 buli mwezi ate gwe akyasigalidde mu nteekateeka enfe y'okusiga ensimbi emanyiddwa nga FBI kakuume nga kayonjo omukisa gukyaliwo anti buli mugabo gw'obukadde 2 gukuwa amagoba ga mitwalo 4 mu myezi 6 n'omukisa ogw'okwewangulira ekyapa ky'ettaka ng'ennaku z'omwezi 3 Desemba bwe tugenda okukuba akalulu munnamukisa yewangulira ekyapa ky'ettaka ate gw'ayagala okumulako omwaka ne poloti City Sites Limited ekusaliddeko ku bukadde 2.5 zokka jangu weefunire poloti. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 4 nkaaga mu mukaaga oba noti 7 9 9 ne noti 7 noti 7 nkaaga mu mukaaga oba jangu emukono ku ofisi zaffe okulirana Stanbic Bank ewandegeya KM Plaza opposite ne Shell so nga ate ne mu Kampala wakati Kafumbe Mukasa Road Ebeneza Building okumpi n'Owino. Happy New Year, Happy New Year, may we all have a vision now. Abatuuze ku kyalo ekiyitibwa Kazo Central Zone ekisangibwa municipal y'e Nansana mu muluko gw'e Kazo beekozeemu omulimu bawalaawala mutuuze munnaabwe ayitibwa Eva Namukose ne bamutwala ku ofiisi za LC nga bamuyisaamu empi n'ensambagere nga bamuvunaana ogw'okutulugunya omwana gwe yakeera ne yeezaalira kw'ossa okumuliisa empitambi. Nga bakulembeddwamu muliraanwa we Shifula Nantaba bagamba nti baludde nga nnakyalo ono bamulabula ku ky'okutulugunya omwana kyokka nga tasalako era nga ku luno bwe yatandise okumuliisa empitambi kwe kusalawo okumutwala ku LC era bagenze okulaba nga aba LC balina kye bakolawo bo kwe kutandika okumwekolerako. Mubumanyi gwe wamuzaala tegezaako ekiro bwe nabadde ngenda kutaasa omwana oyo obutamuliisa bbi kumumala mu kapale omukazi oyo yalusibyeko oluggi n'agamba mumaleemu nemugamba toliisa mwana onzijjamu nabaana laba embeera mwendi toliisa mwana bbi kwegayirira kikolere nze omukazi oyo yaganya n'aliisa omwana bbi namumalawo mu kapale namumalamu n'agamba kakombe kwe kusituka n'amaanyi mangi nengenda nekonkona kyamaanyi nga tebampulira kwe kugenda ewa Saara nemuleeta yagambye bwati nga ndese Saara n'agamba bunze baagala kwefula mbu bamunzaalira nze tebanzaalirangako omwana ono era nja kumukola kyenjagala mbadde wala naye nengamba kanfiire ku mukazi ono kubanga bananga nkoyo okutulugunya omwana nga mpulira. Aba LC balabye abatuuze bafuuse enjuki kwe kusalawo okuyita poliisi y'e Kawempe ezze obunnambiro neetaasa nnakyalo ono emutwalira nga mu kiseera kino akuumirwa ku poliisi y'e Kawempe. Okumuliisa omwana yekka lwaki tewatudde gwe n'omulya n'omwana wo ne tumanya nti ebyokulya bye byabadde bibuze. Abagambi naye mumuwangulye omukyala yalisiza omwana we empitambi kati sente z'okoze notosobola labirira baana wabula n'ogenda n'onywamu omwenge n'okomawo olisa abaana amaze olw'okuba gw'onywedde omwenge ekyo kyekisaana mu butuufu. Tusaba mutuyambe mukwate ku bantu abo abakola abaana ebibi. Jjukira waba akikoledde owuwe owa muntu omulala kimwanguwira teyaba akimanyiridde ng'asobola okukikola nga tekinamu nakwekanga kwonna. Ono kati nga we mulala tesobola abeera na mwana wa mujja we wadde n'olunaku n'olumu. Tusaba mutuyambe ab'amateeka ku bekikwatako abakikoze mumubonereze era nange wemanga azakikoze nange mumubonereze nga we kisaana kuba ekyo si kirungi. Mpulira obusungu sena tuli basingo mother naye tulabiridde abaana baffe naye gwera ne tubaliisa mpulira obusungu nze oba bamutwala bamutwale sikiriza muntu komera naye n'omukazi kimugwanidde oba yetagana siba maize tono ataneza na myaka 3 nze nina obusungu bungi bannaye sina na byakwogera
bw'oyagala kuba obusungu bwedira oyo omukazi yeetaagasibwa mayisa omwana gwe yeetika olubuto myezi 9 kati yamwetika n'amala n'amuzala ng'agenda muwa bbiye yali egenda okubeera emmere yandirugyemu atleast eyandifunye lubuto. Poliisi ng'etuuse Namukosa agezezaako okwetondera abatuuze ne poliisi emusonyiwe ng'agamba nti bye yakoze yabadde atamidde talibiddamu abatuuze ne beerema nga baagala kumugajambula poliisi kwe kumubataasaako. Abamu ku bakulembeze mu kitundu bakakasizza nga baludde nga bawulira okwemulugunya kw'abantu olw'ebikolwa by'omukyalo ono okuli okumokkola agagambo mu baana ne mu bantu gy'atambulira ne bamulabula kyokka nga teyeeddako. Aliko obubaka nanenga aliko obubaka nemugayo naku 3 bagenda kukola tibagenda kugoba wano naye wekyali ne bamugoba ne bamutika paka Mbale buduuda teyabba ngakubya omwana ayina empisa embi ayina empisa embi n'abakyala ngaatudde n'abakyala obufo abulirira mwana muwala abasajja bakola batya bamulamu bwe bajja wange oyo wajja wange nga bamanyi nti n'oyo andeetedde ebigambo ng'ate nange namutegeera nga naakajja ku kitundu kuno bwolaba nedda oba kumugoba bamutikka ebuduuda Ndamulira Zaina chairperson LC Tukazoward badde ndi wange n'abakyala n'akulira n'agamba jangu tugende tulabe ekivudde ku kyalo kyaffe kye twalaba ku TV leero kiri ku kyalo kyaffe naye nze ng'omukyala kinsuseeko era ndi maziga olw'omukyala oyo kyakoze kinnumye omwana okumuliisa kuba naffe tetusobola mulya naye yennyini tasobola mulya naye ye n'asalawo amuliisa omwana nga abakyala mwebereremu abakyala mweddeko abakyala ennaku zino be bakolerera abaana baabwe mukolerera abaana bamwe mu kifo ky'okubaliisa embitambi bannange nze siina nakyejo